Shiba. Jasmine Rema. Rema yabaddewo. Ekyo ng'ekintu nno mulabanga ekyokusaaga naye kinenemu. Because we end up empalana z'abantu zituwalabanyizaamu. Kakitegeeza nti Saha ez'okuba ali ku okusinga bwetukola ki? Bwetulowooza kubanga alina abantu abagugulana ebyaddala. Nemugattaganya. Kubanga kati omuntu asobola okuwa drop. Nina atajja ku kivvulu. Kubanga ng'akimanyi omusajja we oli akola ki? Ono gundi gy'ali. Naye muntu watugamba nina okugenda ku kivvulu kya Saha. Yakinalabika kitanga sigenze ku kivvulu kya Saha. Kiba kinenemu. So ndowooza ayinza okuba walla okusinga bwetukola ki? Bwetulowooza. Ekirala. Naye nga bwe bikyandibadde era bwe kityo. Bwemanjo na Florence leka abere Florence. Yes. Tokwata ku kyewawulira wagundi kitwala wani wa Florence muleka ali kifuna mukadde kaaki kaacho. Ekirala gundi avatya mu kivvulu kino. Keti. Wamma. Twalabako empapula zasooka nga bakoze contract ne basanyize contract ne Keti. Was it? Oba yasini product ya Keti. Se product ya Keti. Yeah. Kubanda abantu ayita nnyo Keti we yateranga okuyita. Era Jasin si ali mu Rema. Ya mulimu. Naye ate wano Keti yagamba Saha lwaki toguzanze ngo kugisingo jiguzwa abana abasuubuza abakajja. That statement. Ente yana abagaga ba promoting a business zaabwe empya olumbaze kubira. Ero maliza webuuza musuubuzi kigwe boogerako yakajja obonte. Bale nwe byonna kisigala bungi Jasin we bali kola. We bali promoting abulungi katwabira byagenda kubanga akola. Kakati mwe twabadde wano nakolejjo omukuli yateekayo post kakati nga kiri